ku mutendera gw'ensi yonna essaawa ziba 9:40 ez'okumakya wabula ku ssaawa y'omuddugavu essaawa ziri 9:40 ez'ekiro nga bwe tuzibala wano mu Uganda obanga essaawa y'omuddugavu bwerinze. Robert Nestor Kayongo tuzze n'enteekateeka y'enjawulo mukadde kano siikola yaffe okubeera nga tukutuusaako tubeerawo mu studios akadde kano wabula olw'embeera eriwo ti Obuganda buganye essanyu mu kiro kino Ssaabasajja Kabaka Amagulu Nyondo Cuucu Lukoma n'atawetwa Ronald Fred Eric Muwenda Mutebi owokubiri asiimye n'akomawo mu ggwanga ku ssaawa 6 ez'ekiro nga atuuse n'ennyonyi ya Ethiopian Airlines n'atuuka ku kisaawe Entebbe era akadde kano ali mu lubiri lwe awumuddemu. Atuuse ku kisaawe Entebbe ayaniriziddwa maama Nnaabagereka Sylvia Nagginda, Katikkiro Charles Peter Mayiga, abalangira n'abambijja era okwadde kano nsobola okugamba nti empologoma mweri omutanda mwali asobodde okutuuka mu Uganda. Katugendeko katini nnyo tulabe embeera nga bwe badde ku kisaawe Entebbe ate tukomewo tukuwa enteekateeka endala nga bwetambudde ng'omutanda atuuka ku kisaawe. Kisaawe Entebbe nga omuterega atuuka mu ggwanga asiime n'akomawo mu ggwanga luvannyuma lw'okumala ebbanga lya myezi 3 mu ggwanga lya Namibia gy'asiima okugenda awummuleko ate era ajjanjabwe abasawo be nga bwe baamulagira. So akomyewo mu ggwanga olunaku olwaleero lw'ekyo Obuganda tuli wamu nti empologoma mweri eramula Obuganda ate kati oluvannyuma lwa Ssaabasajja okukomawo omulangira Crispin Junju asomye ekiwandiiko ekyenjawulo ekibaddemu obubaka obwebaza Obuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwetoola ensi yonna n'abasawo be mu nsi yonna wamu ne gavumenti ya Uganda ne gavumenti mawanga ag'enjawulo Ssaabasajja Kabaka gy'abadde agenda ng'afuna obujjanjabi nga babeebaza olw'okufaayo eri Ssaabasajja Kabaka. Katuulire obubaka bw'omulangira Crispin Junju bw'asomye ku lw'oluli olulangira. Njogera olwaleero ku lw'Abaganda bange wamu ne famire ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri obwaffe obubaka bwakwebaza. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongere okusuuka ng'ali wano mu Buganda. Tukimanyi nti abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo essaala zino era nga bwe mulaba Katonda essaala yaziwulidde era azaanukudde. Twebaza ttiimu y'abasawo n'abakozi ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Eri gavumenti n'abantu b'e Namibia abakyaziza Ssaabasajja ebbanga ery'emyezi 3 egiyise tubeebaza nnyo nnyini obugenyi n'obukuumi obumuweereddwa. Namibia nsi nnungi nnyo ewummuza era erimu emikisa. Eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja yasiima gy'aba agenda okufuna obujjanjabi n'okuwummulako. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe baasaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omu nju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye bakoze
lye baakola mu bugenderevu. Twebaza nnyo gavumenti ya Uganda naddala minisitule y'ensonga z'ebweru olw'ebyo byekoze ng'ekolagana n'awamu ne gavumenti ya Namibia mu kiseera Ssaabasajja kyabadde mu Namibia. Twebaza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja taliiwo. Mu ngeri ey'enjawulo, twebaza abaweereza ababadde ne Ssaabasajja ebbanga lyonna ly'abadde ebweru w'eggwanga. Emirimu gyammwe tugisiimidde ddala. Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi n'okuwummula okutuusa lw'anassuukira ddala. Ffe abafamire tujja kweyongera okuyambako n'okumukwatirako. Tusaba abantu ba Buganda babeere bagumiikiriza era bongere okussa Ssaabasajja ekitiibwa n'okumulekera eddembe lye ery'omuntu mu kiseera kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzisa nnyo obubaka bw'Omulangira Crispin Junchwe bwasomye ku lw'olulyo olulangira nga bwebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bamusabidde ate nabo babeereddewo mu ngeri ez'enjawulo ku mulimu okwebaza gavumenti Sumawanga Ssaabasajja Kabaka gy'abadde agenda nga afuna obujjanjabi. Alutegeezezza nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda mweri alamula Obuganda obula twongere okumusabira n'okumuteeka mu ssaala ate n'okumuwa ekiseera asobole okubeera nga awummula. Oluvannyuma lw'obubaka buno ate Katikkiro wa Buganda ekitiibwa Charles Peter Mayiga naye ayogeddeko eri Obuganda okubukakasa nti Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu Buganda era mwali alamula abantu be. Katuulire obubaka bwa Katikkiro nga bubadde ku kisaawe Entebbe. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ku lwange n'ab'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna, nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gyamaze emyezi 3 nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako. Ssaabasajja byetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo. Era Namibia gy'abadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba era nga bwe mwamulaba nga ayogera embeera egenda etereera era nga bwe yabasuubiza tyanaatera okudda ku butaka olwaleero omutaka. Twebaza nnyo Katonda olw'ekyo era twongera okumusaba asuukire ddala asobole okulamula Obuganda nga mulamu bulungi. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abataweddeemu ssuubi ebbanga lino lyonna. Emirimu gy'Obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bwebadde naye nga tugenda mu maaso. Nga bwe nabagamba, Kabaka bw'aba taliiwo tulina okusigala nga tukola bwadda tuwoze olutabaalo. Era kati nga bwakomyeyo mu nsi ye tujja kubanga tuli mu kuwoza lutabaalo. Naye era ng'Omulangira bw'ayogedde okujjanjaba kukyagenda mu maaso. Kale Abaganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono mujja kubanga temunakuwala bwe muba mwagadde okumulabako ne mutamulabako. Naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi gyakoma okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Nange negata ku Mulangira okwebaza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka be yatambula nabo. Babadde ku mulimo muzibu era babadde mu kusoomoozebwa naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa era tubasaba bongere okukuuma obwesigwa. Tujja kwongera okwogera eri Obuganda okubunnyonnyola embeera yonna naye Ssaabasajja Kabaka akomyewo. Ndowooza nti ffenna tugenda kuba basanyufu
nja kwogerako eri abamawulire enkya ssaawa 5:30 mu Bulange okwongera okuttaanya ensonga zino zonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe bubaka bwa mukuumaddamula bw'awadde Buganda nga tutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II akomyewo mu Buganda, akomyewo mu nsi okulamula abantu be, era Katikkiro tutegeeza tukubiriza okwongera okubeera abawulize naddala okuteeka ekitiibwa mu bubaka obuva embuga okusobola okubeera nti tutambulira wamu ffenna ate n'okutambula nga tuli bumu. Olunaku olw'enkya Katikkiro nga batutegeezezza agenda kuba ayogerako eri Obuganda ku ssaawa 5. Tujja kubeera nga okwogerako Katikkiro tukutuusaako obutereevu wano ku BBS Telefayina. Wekuumire ku BBS Telefayina oyongere okutambula n'okumanya nga tunakutegeeza mu kutandika Ssaabasajja Kabaka atuuse mu Uganda oba atonye ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 6 nga zoolekera okukwera ssaawa 7 ez'ekiro nga bw'eri essaawa y'omuddugavu n'asobola okubeera nga agenda mu lubiri lwe okuwumulako ate era okulamula Obuganda. Ebisingawo tujja kubeera nga tubikutuusako olunaku olw'enkya amawulire gaffe ne puroguramu zaffe ez'enjawulo. Nze Robert Nestor Kayongo. Mu Uganda ziri ssaawa 9:55 ez'ekiro. Mu yonna mu nsi gy'oli kwagaliza ekiseera ekirungi. Ali mu Uganda simanyi oba mba kwagaliza kiro kirungi oba kwagaliza amakya amalungi. Ayi Katonda akuuma Kabaka waffe.